butereevu kansubire nti buli kimu kikyatambulira ddala bulungi nnyo bulungi ddala. Nkomyewo okubeera nga ate mbatuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Yes, waliwo akatambi ate akabadde kagenda mu maaso n'okubeera nga ate kabuna emitimbagano. Jowie ono yali mukyala wa Sefuko ssaako ate munnange n'ono omusiyazi ow'e UK Nash munnaye basisinkanye era butereevu akatambi ne tukalengera wali wonna nga munnaye bali bize bali mu kwenywegera. Akatambi kano nno koogezza abantu bangi ebisongovu era ng'abamu bavuddeyo ne basaba gavumenti nti bwe baba bagamba nti ddala ebisiyaga baabigoba mu ggwanga ate bano we baabalabye oba kwegamba byonna byonna ebigenda mu maaso abasiyazi kwegamba abeetaayiza mu Uganda Abannayuganda abagenda wabweru ne bakola bye bakoze ne badda nga bo tebakwatwako tebalina kye babagamba. So bingi nnyo ebikyagenda mu maaso n'okubeera nga ate byogerwa ku nsonga zino naye ng'ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala. Nze nnyongera obbakubiriza buli omu gy'oli tukwatize wamu tulabe nga guno omuze bannange tuguvumirire nga wekisoboka kuba ekituufu kiri nti teri kitabo kitukuvu kyogerera bulungi muze guno ffenna ekyo tukimanyi bulungi. Kati nno olunaku lw'eggulo Don Zella yavuddeyo ate butereevu n'abaako ensonga ezimu z'ayogerako. Ensonga lwaki abaana bwe bagenda mu ago amawanga ago amanene ga UK America munnange bayingira ebisiyaga era nga naye akatambi ke ngenda kuba nkakulekerako essaawa eno yennyini ogende maaso n'okubeera nga ate omuwulizi oba oli awo munnaye naawe ateekateeka okugendayo onaabaako ate ekyokuyiga ky'ojjamu. Otherwise oyinza okuba naawe essaawa eno gw'omu kubagamba nti tosobola kuyingira mu bintu bino naye olw'embeera eyo gy'olaze nga teweetegese ne by'osanzeeyo oba oli awo munnaye naawe ne tukuwulira nti ate naawe weegasse ku bisiyaga. Kale n'olwekyo katambi kano eno gyamu ebikugasa ebitakugasa obireke wabbali. Eŋŋombo yaffe wano eat the meat and throw the bones. Goodbye for now. Toseetuka nkomawo essaawa eno yennyini n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala. Hi everybody, Mugamba Mutia. I want to take this opportunity okwogerako ku bigambibwa ebigambibwa eby'abantu okulya ebisiyaga. Wali obeddekaawo ne weebuuza nti maama wange ali ebweru empapula yazifuna atya? Kojja wange senga wange abadde ampeereza ssente nsome ku university male abadde ampeerera mu primary nga tonnaba ku beera nti ojoininga the motion ebaninga ebisiyaga oba ki ffenna tuvumirira ekyokulya ebisiyaga naye abantu mulina okumanya ensonga zino wammanga abantu abasinga si basiyazi. Mbeera eri mu ggwanga lyaffe Uganda yaforcinga abantu to flee bave Uganda basobole okujja beenoonyeze gye bayita green pasture kwenoonyeza kasente naye bizibu nnyo okujja e Bulaaya n'okimakinga 80% of the people abali e Bulaaya empapula bazifuna batya. Kubira maama okubira kojjaawo okubira sengawo omubuuza maama bafuna otya obutuuze bw'Ebungereza obwa America obwa Sweden obwa Germany kwate essimu omukubire omubuuze maama empapula wazifuna otya akubuulire kubanga process y'okufuna empapula wano etekinga ebintu bingi nnyo abantu abamu tuli bangi nnyo oba bangi abeetuumye kye batali va ku fenti twajja wano lwa bufumbo naye abantu abasinga bazze wano ne bakola kye bayita political asylum kitegeeza omuntu okuva mu ggwanga lye ng'ekimugjeeyo kwe kubeera nti bya bufuzi najja n'asaba obutuuze mu nsi gy'abalimu n'afuna settlement eyo. Abalala bazze wano ne bafayiringa asylum egyali badde eya ge oba ebisiyaga olw'okubadde ensi ze bavaamu tezikkiriza bisiyaga. So nga tonnaba kuvuma muntu musiyazi tonnaba kuvuma muntu gw'olaba nga yeekalakaasa ku social media okwo sooka omanye background ye. Abasinga si basiyazi abasinga bali kweyiya embeera yabanyigiriza ne bajja Uganda bali kweyiya kwebeereramu abasinga bali kweyiya Bobi Wine kye yayise okwebeereramu embeera yabaforcinga baveeyo bajje ku Bulaaya beeyiye ne bateekawo nti basiyazi naye bazadde n'abaana balina abazadde naye process gye bayitamu okubanga bafuna akatabaako akamyufu akabbulu buli omu mu nsi gy'awangalira si nnyangu ebaforcinze okugaa nti basiyazi bambi temubavuma wabula mu understanding nti eggwanga lyaffe lye twavaamu erya Uganda liforcinze abantu abo okufuuka ekye batalina kufuuka. So tuyimirire nabo mu mbeera gye balimu tewali ayagala babeere basiyazi era si basiyazi era baliwo bubeezi kweyiya bweyiya tuyimirire nabo okubeera nti nabo batuusa obulamu bw'abaana baabwe basenga baabwe baganda baabwe
ababonaabonera mu ggwanga lyaffe Uganda. So nga tonnavaayo, tonneekalakasa, tonnakola komenti evuma, sooka okubire maama wo, taatawo, kojjaawo, sengaawo, muganda wo, omubuuze naye bannange oli mu America, wafuuka otya mu America? Wawasa bufumbo wakola ki? Ajja kunnyonnyola bw'anaaba ali honest with you. So gwali eyo ng'olowooza nti ogenda kuba omusiyazi, sooka obuuze ssente zikuweeredde zizze zitya, ennyumba mw'osula golofa, maama we yagifuna atya, sengaawo oba kojjaawo. Ebintu si byangu ebulayi eno nga bwe mubiraba oba nga bwe mubirowooza. Just kabadde kalowoozo kange ng'omuntu nti tetwagala tuvumirira ekyokulya ebisiyaga era ababirimu nga basiyazi, naye ate ekyokubiri tuyimirire n'abantu ababyetuumye nga mbeera ye yabaleetera okubanga babyetuuma. Twagala buli omu avumirire ekikolwa ekyo, naye nga mu kukivumirira twekube mu bigere by'abantu abo tusobole okuandastandinga nti mbeera okubeerawo, tuyimirire nabo tuandastandinge nti embeera yabanyigiriza ne bajja mu ggwanga lyaffe eddungi ffenna mwe twali agadde okuwangaalira ne baleetera okubeera ebyo. Si bonna nti basiyaze, naye nga nnyoko, kitaawo, kojjaawo, sengaawo mukubire essimu omubuuze empapula wazifuna otya, ajja kunnyonnyola. It's not that easy. Baganda bange nze bangi nnyo bemanyi wano ku Bulaaya nga baateekayo ebintu ebyo naye nga si be bo bawasizza bazadde abaana bazimbye amayumba naye nga babizimbye mu kwetuuma ebyo. Mbeera bannange enyigiriza abantu. So bw'obanga toyina ky'omanyi nnyo ku background y'omuntu, tula butuuzi, tekawo no comment, otuule olabe ogambe nsomye ne mpita mu university, nsomye secondary, nsomye bwenti. Bemba nsomye, it is what it is. Tuli kweberera mu bwebezi. One love, Uganda.